Olutalo olwali mu ggwanga lya South Sudan lwaleka bannayuganda bangi nga gebakomba anti ebintu byabwe ne bizinensi zaabwe nnyingi zaatokomekera mu lutalo olwo. Wabula ate n'abamu abasobola okudda n'ebimu ku bidduka byabwe okugeza ng'emmotoka, pikipiki nabo bali mu nnyiike olw'abasirikale b'ebidduka ku nguudo ababakwatira ebidduka byabwe ng'ate tebabawaddeyo yadde akadde. Wabula okusinziira ku mmyuka wa kamishona wa poliisi enoonyereza ku misango mu ggwanga n'ebweru waagyo eri Wonyama, ebidduka bingi ebyabbibwa mu lutalo olwo era nga y'ensonga lwaki bakwata buli kidduka ekiriko namba plate etali ya wano. South Sudan wale moroka tufuni information wale motoka ezibabbayo ezabibwa ez'ebitongole n'abanyinizo kati ekyo bakitegeeza nti moroka zone ezijja wano oyagala ku registaringa moroka wano tuteekwa kujekenenya nnyo. Soka kugenda ntujekenenya ntufuna chesi engine number ntucross checking na South Sudan ntucross checking na mu database yafe kulaba nterimo ekisiki sinzibe. Wonyama agamba nti bafuna obubaka okuva mu South Sudan ng'emmotoka z'ebitongole nnyingi zabbibwa era nga ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okuzikwata. Wano waasinzidde n'asaba oyo yenna alina emmotoka eriko namba plate etali ya wano okugiwandiisa mu bwangu kubanga tewali mitendera mingi gyetaagisa ate nga n'emiwendo gya wansi. Baleete wano tuzi checking obutusanga lisinzibe tubawa clearance. La clearance tujikola runaku rumu obutusanga tufuna information kuva South Sudan. Semitwaro mukaka sasura mbanka kwa hiyo revenue ya government. Wonyama annyonnyodde nti okuwandiisa ekidduka ekiriko namba plate etali ya wano tekyetaagisa bintu bingi nga kyeweetaaga kwe kubeera n'ebiwandiiko ebiraga obwannannyini. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.